MwasuzeMutya mikwano gyaffe ffe twasuze bulungi ndoza kyeraga lwatuntu. Indeed we are fine, aren't we? Nasuze bulungi ntera okuba kaleeti leero neebase mangu nze okusenga ndaba eriiso likaluwo eriti lyonna liweddemu otulo. Yes, so I had a peaceful good night sleep ekiro kyajjo era tukyebaliza Mukama. Bangi bagulungutana mu buliri atamanyi naki kimugulungusanya naye nga obwongo tebuteredde, to give them a peaceful sleep. So we thank you, Lord, for making us one of the many who managed to wake up healthy and happy today. Yes, Rose, and nawe joli bikutambulira bulungi. By the way, the roads are clear. Akasana kafulumye dda nze kuba ntambudde butambuzi nga ka traffic kali watono nnyo wakasanga nti kakwatiridde ate era nga katambula. So it's likely to be a good day for me today, and I pray for a good day for you today. Leero mukaaga omwezi ogwokuna. Thank you so much for joining us. My name is Farida. Happy birthday to everybody born on this beautiful day. May God bless you and make you blow so many candles. We are talking discipline today. So tosagana tuline Pastor Henry Chibirige. MwasuzeMutya. Once again, nyongera okwaniriza yonna gy'osinziira okulaba MwasuzeMutya. Yes, tusiima nnyo mwemufuula sheeno naffe kyeri. Yes, ku Facebook, ku YouTube, ku NTV ne ku Spark TV kwonna tutambulirako mu kiseera kyekimu. So get yourself some data and catch us if you're on the move. Ali ewaka, yes, you're welcome on air. Kwe tulinga tusinziira wano ku Kampala Serena Conference Center. Tubeerayo Monday to Friday. Era enkya tukomekereza week. Yes, tugenda kwogerako discipline yengeri omuntu gye weeyisaamu mu bintu nga okwekomako n'okusalawo okwo nti buli kaseera bwe kyoyagala okukola kiteekemu okulowooza okw'amaanyi, okwekomako okw'amaanyi ng'otunidde all angles kyengenda okukola kigenda kukola ki on my side and maybe on the people around me or people watching me. Pastor Henry Chibirige is in the building. He's a pastor, yes, he is a counselor. He's also a father and a wonderful husband. Sibeerayo though. But okusinziira ku by'otugamba, I assume you're a wonderful husband and father. Tukwaniriza ssebo. Nze nsinza bannange. Yes, naye nziza okubeera wano. Kale. You look lovely this morning. Thank you. Era bw'ogambye nti weebase bulungi, ngambye maama yeebaka obulungi omulaba ku makya, ogamba it is just obvious. And we don't take it for granted. Yeah, we are blessed. Nzikiriza twebaza Katonda olw'okuba tuwadde olunaku olwaleero. Ate mulungi tukwebaza olw'okuba tuzuukuse nga tuli balamu. Tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde, omukisa gw'otuwadde, okuganja kw'otuwadde. We don't take any of that for granted. N'olunaku Mukama natuluyingira nga tulangirako omukisa gwo, obuwanguzi, ekitiibwa kyo, amaanyi go, byonna bitugenza okukola olwaleero. Talabiraba omukisa, gulawo enzigi omwana omuntu zatasobola kuggala. Tada nsabidde abantu bonna balaba programu eno, okusinga ennyo nsabidde Farida atambuza programu eno. Mukama omwaka guno obeeko kyokolera Farida kyotamukolerangako, osanyuse obulamu bw'omuggulira enzigi, omuyingize mu bifo by'atalootanga kuyingiramu, omufuule kyabadde aloota obuloosi, omwaka guno akituukemu. Amen. Weebale Yesu, weebale Taata, tusabe ne twebaza olunyira omwana wa Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ne tugamba ffenna nti amiina. Koze era ebeera Good Thursday. Ebeera ki? Holy Thursday. Holy Thursday. Mwebale kusiiba. Amiina, tusiibye. Ate Mukama alina engeri gy'akolamu ebintu. Kuba kati tuli mu kusiiba eno, namwe muli mu kusiiba. Nze ndowooza y'ensonga lwaki ennaku zino ebintu bitambula bulungi, kubanga kati ffenna tuli mu kunoonya Katonda. Era nzikiriza nti omwaka guno gujja kuba mwaka mulungi. Kyonna ekinaabaawo nze nzikiriza kigenda tukola bulungi. Era ndaba nga Katonda omwaka guno ayanukula essaala ze tubadde tusaba, ze tubadde tulindirira. Waliwo olindirira Katonda n'ogaa naye Mukama okyamanyi nti gyendi oba kino nkikusonyiwe nkiveeko. Naye mwaka guno obadde olindirira mbaga, Mukama agenda gireeta. Obadde olindirira mwana,
ogenda kumuzaala obadde olindirira visa ogenda gifuna wawandiika application n'osaba omulimu ne babanga abakwerabira mwaka guyiseewo bajja kukubira nga bakubuuza okyaliwo otusonyiwe enamba yali yatubulako naye mukama agenda kukola ekintu abantu mugenda kugula amataka omwaka guno kubanga omwaka guno we no longer have any excuse of what can stop us to be what we want to be. Tuyise emyaka egy'okwekwasa kino kiri, but 2023 let there not be any excuse whatsoever for why you can't be what you want to be. Mukama agenda kutukiriza ebirooto byaffe. Amen. Amen. Okay, thank you so much for joining us today. Yes. Discipline in your own explanation, Cheche. Discipline kwe kuba nti nno omuntu olina munda mu ggwe embala ey'okuba nti nno weefuga, weebulirira, weekomako, kwegamba nga toyina kuba nti nno waliwo omuntu eva akubuulira, akujjukiza, akulabirira, naye n'obanga olina munda mu ggwe oba nga odevelopinze oba weekozemu omulimu gw'okuba nti nno otambulira mu bulamu obw'obuvunaanyizibwa obw'okwebulirira, weekomako, weefuga. Oba omwana wa buwala ng'olina ennyumba yo weeyingiza ne weefulumya n'omanya nti saawa 2 zinsanga nnyingidde, nga sigamba nti kubanga osulawo oyingira bukya buli kaseera gugubajjukiza deeka nova ku pate nga n'abatimbulula batimbulula lwoddayo, kwegamba n'omanya nti kazino saawa zakuddaka ngenda kwebaka nina okwebaka nga tezinnakuwera saawa 4 ate by 12 nga nzuukuse. Oli mwana mulenzi otonnaba kuwasa, olina ennyumba yo erimu ekitanda erimu naye nekitegeeza nti nno kafuuse kattiro, kwegamba gwe buli lunaku nobanya ewange sikyazaayo bantu tojja kujja, kwegamba nyumba yo nobeera mu nyumba yo nomanya nti ennyumba eno yange, si buli omuntu alina okuba nga asalimbirayo. Muli ku Kabaga kuliko buffet, mmere eryawo nyingi, noweebulira n'ogamba wadde emmere eno nyingi, bika byanjawulo, ebika byenva nyingi, kyennyanja nakawo, ebisigadde kambirekere ababyetaaga ennyo. Okitegeera, n'otajjuza nkoko, kyennyanja, mpuuta, nyama ey'embuzi, ey'ente, eyaki, n'olyo kwegamba n'otikka n'obanga kwegamba kubanga naye ng'olina okwebulira okugamba okay, bino bijja kummala, bikyaliwo. Omwenge guli awo, waliwo yaddugaze emmeeza akangunywe gumbulire. Ddala ate bekituka ku banywi b'omwenge kubanga bambi abamu baba tebalina ssente zigugula, kati bwafuna chance esanga awali ogw'obwereere bayolawo muyoole, naye n'ogamba yadde guli awo mungi. Ate waliwo n'okuba nti nno obadde bulijjo ogunywa, naye ate waliwo okuba nti obadde togunywa, naye kati weesanze ku mukolo ne baleeta ebika bya wayini wisikisi ne bakugamba nalimu nali era ndani eyo nga ngenze okuweereza naye nga eri abantu banywa wayini freely, era nga bagamba musumba tofaayo, kano kasala mmere, kano ffena tukanywa nga tumaze okulya emmere. Nembaga bannange nze ekisala emmere nywa caayi ng'ayokya, gwe nywa nga mmaze okulya emmere, si buno. Kugamba n'obanga olina okwebulirira n'okyekomako. Lumu nali nva okuweereza awantu bannange Akawungeezi bagamba Africa yazze London tugende nga tiketi bagiguze dda, kati gwe ojja kufula mu VIP konze nembaga bannange si enkeera Sande programu yange temwabaddemu kugenda mu bidongo. Kale ate nga kati kyali kitegeeza ate era katanti okukyogera kubanga kyali kitegeeza nti balina ate okusooka okunvuga banzizeeyo ng'ate wala noli n'agamba manyi kati nze nina okuzaayo musumba ono tagenda kugenda mu bintu bino eno, teyajjiridde bintu bino because oluusi ekitulemesa okuba ne discipline eyo abantu bayinza okunyiiga. Otudde n'abantu gwe toli munywi wa mwenge, yes mikono gyo ginywa, tekitegeeza nti ate banagamba nti basosodde kanange kanime kuba old man kambeere nga bonno, n'ogamba no nze nja kunywa mazzi, nja kunywa caayi.
kubanga kino kyendi ate ng'ozze okikola over and over again. Okudevelopinga empisa eno tekikugwako bugwi, ojja okyeteekamu from time to time. Abantu bangi balwana okudevelopinga system in their life. Omuntu kati nga nze mbeera njagala okukola exercise neŋŋaana nenafuwa nenkolayo neŋŋamba today I'm going to be faithful nenkolayo weeks 2 kasita njosa mulumu bwenti kijja kuntwalira emyaka 3 okudda. Olaba n'okusiiba kuno kuwetaaga discipline, era abantu bangi abatadisciplinize ajjukira obusamuntu ng'alidde naye nga n'omanya nti ate bw'obeera mu kisiibo kye nalaba abaleeta ebyokulya abaagala kwegamba buli bwogenda emikolo gibeerayo egiriko zi breakfast ez'akabiri bakuyita ku zi breakfast mu Serena ogoba naye Mukama kati wano nga otunulira ebintu nga obadde oludde okubiryako ate olw'okuba nga bakuyise era nga bakulinza kakituge bannange nze ekyo n'okyerekereza kubanga ozze weefuga, olina okuba nga omuntu weefuga. Ebintu bino omubiri gwagala ebintu bingi, era singa tukeera enkya ne tugamba tugenda kuwa omubiri gwaffe ebintu byonna bye gwetaaga tuyinza obutawangaala nnyo, tuyinza okwesanga nga n'essanyu etubajja tunoonya tetulifunye. Abantu abangi balowooza nti buli lwe bawa omubiri gwabwe kye gwetaaga gyemirembe. Yekibeera kyegwetaaga Yesu tulina okiguwa naye kyegwagala kiriwo buli kyegwagala oba buli kyegulabye noga nno kino ate oluusi n'omubiri guyinza n'okukutegeeza nti kino kyegwetaaga naye n'ogugamba nedda. waliwo nembeerawo scrolling through the internet n'olengera ekimere n'owulira ng'enjala ekkulu ennaku zino waliwoyagala bakireeta essaawa eyo balina waba restaurant kibagenda ne baadvertisinga zino ensaniya ofuna olusaniya omwana nateekako ekicapati nagaa kino ekicapati nandikiridde naye n'ogamba no omubiri ne gukugamba bw'otakimpa ngenda kukola bano ga nedda. Era abantu abafunye addictions ez'ebintu ebimu naddala ebiriibwa oba ebiyitamu ebiyingira mu mubiri oba mwenge basigala oba njaga biki ekimulemesa okuba nti nno akivaako omubiri gutandika omugamba nti kino nkyetaaga nze okubeerawo bw'otakimpa ngenda kulemererwa olukulanga olatandika okukankana yeefula kibulabaka kati no mumuwe kubanga kivaako mpolampola naye omubiri oba olina gugamba ssebo kino sikyasobola kikuwa sigenda kikuwa nga breaking down guba gukangakanga kiringa walaba abaana bonomumma ekintu n'asiita nayeekuba wansi n'akaaba ng'afa ababuza banangaokozeeki mumuwe akadanga mumuwe olukawane kasirikirawo nga nenkyasiita kati omwana aba atandika okukufuga amanya nti ono bwenkuba enduulu tasobola kisitandinga ajja akiyiga bwatyo kwegamba okudisciplininga oluusi oyinza kwesanga tuyinza n'okudisciplininga omuntu oba omubiri the wrong way nojja ogumanyiiza ekikyamu kyolaba omuntu atuuka ekiseera nga ekintu kigenda kuba kidestroyinga obulamu omusawo n'akugamba kendeeza ku sukaali oba wakava ewomusawo bwoti mu ofiisi olinda ddagala wali eri nojjayo kichokolate wakava mu ofiisi ya musawo anti agambye sukaali kino kichokolate n'olyoka okimwankuula naga tuva kwogera wano nti omanya nti enewe kijja kutwala ekiseera era ekyo kitwala ekiseera you don't jump off. Okay, but you have to start somewhere. You have to start somewhere. Era bw'otandika okwedisciplininga okwekomako nti kino ekintu nino kivaako ate buli muntu alina ekintu kyalwana okuvaako gwatakiriiko olabanga ekyangu bw'osanga omuntu asobola okuva ku soda oba ku chokolate nga golusi ne chokolate tulina sente zimugula olabye ddala nga bwakyejo tuveeko naawe farida naye bakuyogera ebintu ebiriyo naye nga gwe because mu nsi yo oba mu environment yo chocolate is all around you nga weetaaga someone to help you
to get off chocolate. Tubaba kugambye nti lekera okunywa amata nga okunywa amata ente wezirya awaka ebidomola by'amata biri wano nebaga tunywa amata. Fridge bwe wajugula ejjudde amata. Nti nawe bwe ara kulya kano kali nga oli akodde kakulya obeno kakanira nga kalinga kalimu amata. So ng'omuntu oyo okuba nti atandika okufuga okwefuga kubanga ekintu kino olina okukikola nga si kuba nti abantu bakulaba. Tulina discipline gye tukola kubanga abantu batulaba ate nebaayo gye tukola nga teri naakulaba. Eriwa enzibu watali akulaba nga tewali akulaba. For instance oyagala kuva ku mwenge naye nga ne mu kisenge kimulimu ka fridge ogenze wala ku mwenge ekisiibo nga wagamba ngenda kusiiba ensi egamba tusiibe eddiini ekugamba eno mpagi kwezi enkulu ennyo gikole n'ogamba nyange ngenda kusiiba neniya n'ogitwala eyekirimba naye kati nga bwe bayingira abantu bonna be bavaawo n'obega emmere n'obaakoko omusawo oyo olinamu buntu era ng'olimba ensi yonna mbu wasiibye era ne mu kugula engoye ez'okusaaliramu idi gwasooka naye nga deep inside okimanyi nti tewasiibye. So abantu tulina twanguwa nnyo okukola ebintu abantu tebatulaba naye nga singa tewaba akulaba. Kiringa okusaala emisana wano nga oli musiraamu oyambadde ebyobusiraamu okusaala emisana kiyinza okuba ekyangu naye kuno okwokuzuukuka ekiro oba ku makya ennyo kati okukutwala muntu eyeefuze kubanga awo teri akulaba abantu bakyali mu maka gaabwe n'ab'omunju abamu bakyebase. Okyasobola nozuuka nobaga nze nakedde nnyo okubasooka n'ensaala yange naye nga tewagisadde okitegeera. So kati eyo discipline gye twogerako nti omuntu olina okubaako embala eyo egamba kino nagambye sigenda kikola wera waliwo ndaba kiringa kunaaba ennaku zino mbadde mu lukiiko lw'abafumbo abakyala bambuuza naye musumba abakyala tebanaaba abaami kyetagisa ki okulaba nti banaaba bayira amazzi naye nga disipulini y'okunaaba otandika gidevelopinga nga tewali akulaba osula wekka singira bulire nga sinaabye n'ogenda ne weetwala mu kinaabiro n'onaaba okwambala bokisa oba panti oba nika etukula noga sigenda kukaddamu kano naye agenda kulaba naye n'ogamba n'okukagolola noga kansooke nkagolole nkagolole n'okagolola waliwo yambuza nti lwaki ogula nogamba nze bwe mba nyambadde yero oba bbulu ne munda nnyinza okwambala nga ka bbulu ani agenda okulaba nze ngenda kweraba kyenjagala nja ntambule mu kkubo ng'okuva munda neewulira nti nayambadde bulungi ate nno ng'ogjeeko ekyabantu okuba nti bagenda kukulaba eriyo ebintu ebituukako nga tebiranze laba boda bwejja ekkoona nekufungula sikaati zigenda okudda wangulu bagenda okukwatakwata nga baga gundi abadde anyirira ng'akalega kakitwanso waneeno wakasibya akatuta waneeno okagize kwega ekikwanso ate bwewenyanyezaamu nekiroka kikufumita kati balina ate musayo guva nga tewali kimukonye anti ekikwanso naye nga watusomayo byonna obijjawa bwogenda obeera mu mbeera z'abantu obaligako ebintu bingi. Kati mulemu Pastor Henry Kibirige is who we have and we're talking discipline. Why aren't you disciplined enough for your own self to come out of our It's just we're getting into the last part of the first hour of the show. Tulina Reverend Kibirige Henry twogera discipline lwaki oteekeddwa okwefuga gwenga omuntu okwerekereza okwefuga okwekomako byonna it's part of eneeyisa y'omuntu not necessarily empisa ze simpisa okay
Lwaki neekomako ekintu kyenjagala neŋŋamba mpulira saagala kola exercise lwaki ngenda nenzikola kubanga the doctor said. Now discipline kyetuyamba nti nno discipline etuyamba okututuusa ku bye tubadde tuluubirira. Abantu bangi baagala enkomerero y'ebintu naye jjana eno gye tutayagala. Abantu ffenna twagala nti bw'oba otuuse ku nnaku enkulu ng'olina ssente ez'okulya. Ate nno simbu tetujagala jjani tugitya tetwagala kutawaana because okutuuka eri ku buwanguzi oteeka kuba ng'olina entalo z'olwanyi wakati wano. Kyova laba ngamba tetwagala lugendo luno. Ate abamu naddala abaana bano abakyakula abavubuka abafe abasinga bo tebamanyi nti nno waliwo n'olugendo olutuuka. Kati eriyo omwana eyo alaba Farida twagala tuuka butuusi nga yayagala bukyenkya nga yali ku sheno yagikola. Naye nga okumugamba nti nno kijja kwetaagisa okuba nti ozuuka 11 weetegeke. There's no excuse, there's no enkuba yatonnye, teriiyo kino. Okukikola over and over and over. Naye nga ye ayagala oba avenga bugweri agwa mu katebe alowooza bitandikira mu kutuula awo. Kyolaba abantu bangi ennaku zino tulina abantu abafa okulaba nti badestroyinga oba bwonoona amannya g'abantu ge batamanyi what kyekitutte okuba nti omuntu oyo atuuka awo waatuuse. Gwe kati oyangwa mangu ogenda ku Twitter oba ku Facebook oba ku TikTok n'omuteekako ogugambo ogunene naye nga tomanyi oyo gw'okyogerako. Lwaki kwegamba oza lwaki osobodde okuba nti osobola omugera kubanga ayina waatuuse ayina kyakoze consistently. Nejjajjaawo mu kyalo gyali naye tomwogeddeeko. Maama wo yakuzaala naye tolina wali okudakawo n'ogamba abantu balina kumanya tulina ne maama yakuzaala. Kambulire ku bantu how sweet my mom was raising me. Lwaki kuba maama wo talina kye yakoze kuffe. Naawe kennyini osobola kuba tolina kyoyinza kumwogeraku maybe. Naye kati oli ku muntu alina abaana alina kye yeekoledde alina waatuuse kati gwe oyagala bakulabire kuba nti omuwala mpa. Gwe nga gwe osobola kuba tolina kyoli nnyo ky'amaanyi. Naye kati ekikwata mu limelight kwe kujja ng'oli ku muntu ono eyadisipuliniza obulamu bwe bwonna okubaako waatuuka atuuse tomanyi ne gye nvudde we. Naye ekkubo lyayiseemu Kampala mpeeko. So lwaki twedisciplininga destination eryemu amakubo gegawukana naye ayisemu eryo. Kati naye ate ye kugamba ate ne baba yesimbyewo kwogerera kibi tasobola nakwedisciplininga kumanya nti okay kambeere n'enkola eri etegerekeka leero amala gwogera kwogera okulaba nga ye kennyini nekyaliko takitegeera kugamba lwakuba ate oluusi abantu baffe abamu tebatera kutunulira bano abantu aboogedde kuba bo baba bali insignificant. Kati bo batandika okudda ku ggwe azze akola ekintu kino consistent lozootambula bwotyo kwegamba n'ogamba naye. So discipline netuyamba okutuuka kibadde kiruubirirwa n'okulowooza n'olowooza before you do whatever it is you're doing. Exactly. So kubanga obuuza kingasa ki lwaki sikola nga bwe njagala olina gy'otajja kutuuka. Eyo ebintu by'okusigala nga okuba mimiro abantu abo beewulira tebeewulira bakuze beedisciplininga bakuze bafaayo. Abantu bangi batunira bannaabwe ne bagamba bannange kyokka nange omuntu oyo yenna ali naye nga omuntu oyo kuba nti nno tagejjuuse nnyo bw'atyo yenna ng'ali awo ayina gye yeerekerezo abyagala ebifi by'enkoko ebyo okubiruma nga 8 naye naabanga ne baba atuuse we biri ebingi n'agamba ate kati leero sijja kubirya oba kandyeko kimu nywe n'amazzi mangi n'osanga omuntu eva atamula n'ekicupa ky'amazzi gwe nolowooza nti bannange abantu baagala kweyisanga abazungu nno amazzi ago yeedisciplininza okuganywa okuba nti akirinzinga omubiri gwe oba kimuyamba ate okulya ebintu ebirala ebyandibadde bijja n'agakambeerewo ku mazzi. So
lwaki twedisciplininga kituyamba okutuuka gye twagala okugenda kubanga olusi tetwagala okugenda tetugwa bugwi kutuukayo era bw'osanga omuntu ng'abadde successful ng'aweekezebwa na succeeding abantu abo olusi ebiseera ebisinga success eyo balema okukola ki okumaintaininga kubanga yagwamu ngwe yensonga lwaki abaana abasikira ebintu babyonoona batono nnyo abakumya obusika ate bano abakoze ebintu mpola najja n'asooka gula kataano ku 10 n'agula desimolo za 22 n'agula simanya desimolo 3 bw'agenda okugula yeeka ne bw'ogitolako ekijiko ky'ettaka ayomba kubanga azze akolera ekintu kyekyo mpola so developinze enneeyisa empisa okuba nti ekintu kino akirabirira liro juzi nagamba omuntu nemugamba maybe sente zange ze zitalina mukisa naye bigenda okulaba neza gavumenti ziringa zitalina mukisa kubanga abantu bonna bebawadde sente mbu batandike ebintu sinalabayo mugagga ebaani bano nti bamuwadde gondi sagala kugera manya gazo tutandike simanyaka kubanga tazikoleredde nnyo bulijjo nange nsasula ku musolo kati zino zange oba nzikozesa oba zidibuka oba zigenda kidomoole oba kitegeera kogenda okubanoonya wonna nga wayise ebbanga nogaba naye bebaawo obukadde 2 10 ate n'osanga yatandika n'omudaala gw'ennyaanya mpola nga gukyalemeddewo kati ng'ate bakugamba ya distributinga mu katale konna yatandika mpola yateekamu akasente ke ogenda okukakana ng'omuntu oyo ayina discipline ayina embala gyagaininze gyafunye mu kukola ekintu kino mpola so discipline eno etuyamba mu bintu bingi otandika okufuuka ekyo kyeweefuze okuba nti ofuuka kiringa ngenda neŋŋamba abantu nti omuntu bwoba abantu abavuma ennaku zino tulina abantu abamanyi okuvuma nga babahayaringa ne ku mikolo sina ku mikolo gyokka nga n'emikutu gyekundi egimu gibapangisa okuvuma genda omutuvumire kuganga ng'omuntu nze ngenda nebatuna neŋŋamba ng'olaba omuntu kino kivaawo kino kiddawo kino togamba akikola atya kati nawe noyanagandyeko nti omuntu discipline asobola okubeera negative oba positive kwe nolaba nga ebigambo nga nawe oba omuyitako bisu n'omulinnyako ekyokuvuma nze nkiraba ku luguudo wane nobadde ovuga abooti werakola driver munno atuusa akuvuma yazza akitegese kuba tosinkanye wano mu kkoona yekitegesa atya ate biri mpigi mbw asooka bikimanya kate nze nesanga nga nange nandiragadde okumuvuma naye mbeerawo nenonye nga sikiraba agenze ninga omusajja anvumye ababoda yakuwaayo 2 3 n'asimbula kati n'otunda noga kati muvume wa boda oba mpa ekitiibwa emmotoka yange okitegeera noga boda genda kati owa boda atakuvumye kyekyewuunyisa owa boda bwe mwesanga mu situation bw'atakuvuma kyekyewuunyisa nga takuwemula naddala olusinga olina abaana abo noga mwana kyoba olaba abamu beggalirayo endabirwamu okivuma nekikuwona ku ndabiramu nekikugira so okwedisciplininga okwogera ebigambo ebyokuvuma oba juzi nali ngamba nina abantu bensaba nabo okusaba mukaaga ogwekyo ngiyita midnight prayer altar nabagamba muyige okuba nti mwogera ebigambo ebyomukisa obeere nti buli ekigambo ekiva mu kamwako kyogera bulamu kyogera mukisa kyogera birungi era obulamu bw'abantu kale ekintu ekyo olina okubeera nga bulunaku okyedisciplininga ng'era buli muntu lwayagala okukunyiza omugambo ekigambo ekigenda nga werestraininga kubanga osazeewo omwago guno gubeere nga gwogera bulamu gwogera mukisa naye okukizimba ekyo ekintu si kyangu mu buli omu si kyangu nekisoboka discipline okwefuga okwekomako si byebintu ebyangu
era yenna ayagala okukola ebintu ebyangu tayinza kujjamu obwo bulamu. Olina okubanga kakibeere simple kitya. Simple as just fastening your seat belts ng'ogenda ovuga. Exactly. Paka lw'olisanga omuntu gw'omanyi ng'emmotoka emukubye naye nga yandiwonye singa abadde n'omusipi. Singa abadde n'omusipi. Oba naawe ne kikutuukako but you survived because you had a belt, you will never forget your belt. Kati nga bwe ngamba abantu bulijjo nti buli lw'opaakinga emmotoka gipaakinge ready to go. Bino ebyokupaakinga ng'emmotoka etunudde ku kisenge biki nga bano abajja wano ku mirimu n'agipaakinga bw'ati. Kati ekiro ekyo kigamba abantu every now and then paakinga emmotoka nga ogikyusiza already. Naye ekiro ekyo kyantuukako najja ne mpaakinga awantu lumu bwali budde kiro. Yalina washing bay naye akazikiza kaali kakutte nga abantu tebaliiwo. Kati nga njagala kuyingira waliwo hotel naye paakinga yali ejjudde wabweru ne ngenda mpaakinga awo. Naye mba nkyapaakinga bwe nti nga bw'onooba nga oyimiridde okyalina byoyagala okutereeza motoka yofulumye kubanga ogenda kugenda byo munda. Ngenda okulaba omusajja afubutuka eri bw'ati. Ngadduka. Ng'ajja ku bigere. Ne ngamba ha! Omutima ne guŋŋamba nti ono nno sitaze lwa bulungi. Naye ne nninda ndabe kyagenda okukola. Nalwo kajja ku ddinisa lyange nangamba tulawo sindabirwamu. Omutima nze awo guba guli Karamoja. Kyokka nga ndi wali e Nigeria guli Karamoja. Ne mugamba yita ku lujja olw'eri. Mukama n'annyamba n'agenda bw'ati. Bw'agenda ninjagala nkyuke kuba nali sipaakinze ready to go. Bwe yandaba nga nkyuka n'agamba n'amanya nti ngenda kudduka n'asitula ejjinja bweriti. Tewaliwo bantu bonna kwe nga tewali. Kye nkugamba nti ebintu nga binaakutuukako kobeere nga kusenano awabeera abantu ng'omusajja wakugwako kukola bulabi bakubuza nga ku ssaawa eyo nga tewali muntu. Bwe yasitula ekiyinja n'akikuuma ne kati ng'amanyi ngenda kukyuka bwe nti kati ng'ayimidde ku sayidi ya driver wenu ayagala akinkube wano bw'ati. Ne mulaba ng'alisitudde bw'ati. Ne nga Mukama bulijjo olwana nange omusajja ono sigenda ne nsimbula emmotoka era n'ali kasukka nga tagete yakulinkuba waneeno. Naye Mukama yantaasa ndigenda okutuuka nga sayidi yange eyiseewo neriyita mugonde nerigwa mu motoka munda. Naye nvuga nenyingira ekkubo neŋŋenda. Kati nze ne bwe mba ŋŋenze kambe nga mpaakinze ku kkanisa misana ttuku. Oba ready to move. Emmotoka ngipaakinga naye mba nga sinze nvuga nga muntu yanvuga mugamba park ready to go. Because ngezo kiyiga ng'olaba nti ebiseera bingi oyinza n'okubanga nga zino olaba bomu ezibwatuka. Ekintu kizibu kikutta omuliro. Emmotoka eneiba y'oba ekutta omuliro mwagala okugyawo zino kati muli mu kurivaasinga n'enkyeyigiriza nti nno ever park to go. Ate lwala twali tugenze ku by'amataka ga kkanisa eyo tugenze kulaba abatuuze abali ku ttaka ly'ekkanisa abantu ne beegugunga ne baagala okutukuba emiggo. Naye nga ŋŋambye driver nti nali mugambye mwana wange parking emmotoka nga abasirikale bwebali biki abantu okudduka okuyingira mu mmotoka okulaba nti tuva mu kitundu ekyo. Kati ekiro ekyo kyafuuka part of me nti emmotoka gipaakinge ready to go kubanga you are not in control of what is always going to happen throughout the day. So gwe mu mind yo kiteekemu nti nno trouble teryagikwakula naye ate nga tekitegeeza mbu when you park ready to move nti tewali kijja kutuukako. Kisoboka but olina kyokendezezzaako olina kyoyinza okutaasa. Naye obanga opaakinze waka wuwo okimanyi omwana asobola okulwalako okugjayo emmotoka eyo okutandika byobadde bulijjo ovaayo abange mulabeeko eyo. Kati nno omwana ali mu mmotoka akola ki? Akalambala tere naakulabirayo. Olina okufulumya emmotoka eyo mu ddakiika ezitali zeewala nnyo. So kati ebintu bino tubikola nti nno oba we omanyi at the back of your mind kino nina lwaki nkikola. There is eriyo enkomerero gy'olaba yotonaba kutuukako naye nga buli kyokola omanyi nti waliwo enkomerero.
kati enkomerero eyo yetandika okuba nti nno kino sigenda kikola okusevinga sente noga ngenda kutereka sente ekintu ekyo abantu bangi balooza nti ate kati golwa kubanga ofuna nnyingi okusevinga tekuva ku sente kuba nti ofuna nnyingi kuba kubigenderera nakwe kyeŋŋambye okwefuga nogamba nti omutwalo ngujjako ate baguba mutwalo nja kujjako 1000 saving teriyo nti no olina kusavinga sente bweziti naye gwe wedisciplining nti newoba otambula olunaku omanye nti zenteka mu nsawo yeeno zezigenda okuspendinga eza saving nziseeno zino bwe ziggwawo kitegeeza byalina okukola ku olwo bikoze eki biwedde deeka nziraka zino siza kugulamu bwensanze tutambula ku streets ezijjudde ebintu ebiri tempting nga tobiki olina kuleta essaawa jikuwa teyijo sente mmeka mitwalo 8 kwakana nga agenze n'emitwalo gye5 tewa pulaninze kuspendinga sente ezo naye nga nkisanze era sinadde sipulaninze ngenda kusanga essaawa naye bwe ngisanga nga njagala nga nze njigula naakanze ebintu ebyo byokwerumya byange sikwerumya kyekigambo ekyo kati ate nesirana any guilt because it is my money, it is my watch. Good. Kati yes, eriyo ebintu byetuyinza okulekamu allowance nti singa mba ngudde ku kintu bwemana planning okay if I ever travel to Dubai for example njagala yessaawa kati mbadde ku street omwana n'abireeta nga mmanya Dubai sijja gigula bw'ogenda Dubai in your mind omanyi nti ngenda kuspendinga sente ku bintu ebimu ate era ne bw'ogenda Dubai byonna by'osanga Dubai tobigula okitegeera tosobola bimalayo tulina abantu abogerwako mu history baali bafuzi ba ggwanga limu gavumenti bagijjako ne babagala tudduke naye ng'omukyala w'omukulu akyatikka ngatto buli kimu ayagala adduke nakyo bamulobiteka mu helikopita yayimirira okusituka nga bingi nga byali bingi naye kati nga essaawa eno yakutaasa bulamu naye nga teyedisciplininako nti nno nsobola okubeerawo nga sina peya za ngatto 8 bamugamba nyawe tudduka abantu sokolete ezengato sizireka biri sibireka bino sibireka tulina helikopita yokka twagala kutaasa bulamu bwo tebasobola kudduka kugamba ebintu bino bw'oba tewaliwo buzibu birabika ng'ebiri nnomo birabika ng'ebiri okay until when life depends on it nti omusawo agambye you have to do exercises okutereeza embeera y'obulamu omusawo agambye lya mmiiru emu oba tokyasobola kugenda wantu awo kiringa bwe twabeera mu covid ne batugamba bannange temugenda mu bintu by'abantu bangi kyatawaanya abantu naye nga olina just kwedisciplininga n'ogamba tetulina kukuŋŋaana discipline eyo kyatwala so much omuntu okuba nti all of a sudden alina okukyusa obulamu bwe kati eriyo abantu oba for instance obadde olina omulimu ofuna obukadde 3 bonna 5 omulimu ne gujja guggwawo n'osigala ng'ogamba nze nina okuvuga emmotoka yange enywa amafuta okuva e Kampala paka okutuuka okuva ku Jenkuluza paka Kampala enywa emitwalo 15 n'osigala ng'ogivuga n'osigala ng'opangisa apartment ya $2,000,000 n'osigala nga mulya miru nga bulijjo mbadde mugirya buli weekend mulya out anti mwangamba saving kati ndi ku savings zange savings zali zabigwa bitala kirungi but for how long? For as long as I can sustain it. Kati wekyetaagisa nti nno awo discipline wegiramu n'ogamba okay kati era ntera ogamba abantu nti singa bukyenkya ate olusawo ntipapa n'amabanja ga banka ayina looni ya banka kati nga tulina kye tuyita n'ogamba nti lifestyle change ngenda kukyusa
mbadde nkyusa handbag buli week kati zino zembadde nina zengenda okubanga nzanyisa enkwata leero eno sigenda kubanga eriyo omuntu nga mu kifo ky'okukwata ensawo endala agula ndala eriyo omuntu nga bagula olugoye lulina ogererako n'engatto birungi naye obulamu bwe butuuka nga bukyuse oba olina okwedisipulinga oga kati ŋŋenda kutambula bwendi abantu bangi amaka gabalemye ne gasasika just enfuna ejja neyekenderamukko nga mulina kukwata abaana ababadde mu international school ababadde mu masomero ag'emiliyoni 5 ne mubatwala ku sinakaweerimidde mubatwala ebwala bwala primary gye nasomera okitegeera omwana asigadde asoma naye tasomedde mu ly'emiliyoni 5 kubanga tetukyalisobola si kuba tetukyaliagala nno tetukyalina ability eyo ekikola reality tekyeraga soba olemera mu eri ensi ey'ebirooto byo olemererwa so okutandika okwedisipulininga n'ogamba obadde bulijjo ogenda mu wedding meeting noga njaba wakakadde meeting za family nja kuleeta ente ogenda okukakana nga buli wooyita wonna wali wakubanja lwaki nti bwe wava ku mulimu guno walemu okwedisipulininga ogamba nti sikyasobola kuba nti bwe nnyingira ebbaala nkyayogera nga bwe nayogeranga babawe sikyatwala abantu out musabe bye mwagala lwaki kikyasoboka ku nfuna kati gy'ofunye gy'olina kati mu mbeera gy'olimu kati neweedisipulininga neweekomako neweefuga n'omanya nti kati kino kyekisobola okgenda mu mbeera eno gye tulimu tujja kulya miiru emu mu kifo ky'okulya ekyemisana ku ssaawa 7 tujja kulya ekyemisana ku ssaawa 11 ekyemisana ekyo kigattewo ekyemisana n'ekyeggulo abantu bangi basobodde okubeerawo mu mbeera embi nemutabamanya nti nno bayitako ne mu mbeera eyo lwaki balina disipulini ne bagamba kati emmotoka y'omwami kepaakinga tuvuga ya mukyala yenywa amafuta amatono tujja genda ffenna lumu naye maze essaawa zange ezokola sanika ku ssaawa 4 ate gwe ogenda kwemu kaffenna tugende lumu nja mbeere nga ntambula mpolampola ntuuke teri kisinze tukosa nsobi netwesanga nga tulemererwa okukola bye tuteekeddwa okukola nga validation, seeking validation from everybody else. Katumulamu. Amen. Tumulamu, please don't go away. All right, thank you so much for keeping it MwasuzeMutya. Target number yaffe tutambulira ku 700 65 00. Boyina kyotugamba ku mulamu gwa leero, please yitooko owereze WhatsApp message. Tuline Pastor Henry Kibirige twogera discipline. Tubadde tubimazeeyo. Why I need to be disciplined. Tetunaba bingi twagambye nti ekitukozesa ne discipline kituyamba ki? 1 kituyamba okutuuka gye twagala okutuukako. Ekyokubiri, discipline etuyamba okubeera happy in life, okubeera nga tuli basanyufu. Era bw'olaba abantu abatera okubeera nga bannakuwavu baba tebadisipulinize bulamu bwabwe, because buli otaba na discipline buli kintu kikutwala. Buli kyolaba, buli musono oguza oyagala ogwambale, buli omuntu kyalina kugamba tosobola na kumanya nti abantu abamu beesanze nga balidde n'ebintu ebidamaging obulamu bwabwe kubanga teyedisipulinize kumanya nti kino mubiri gwange kati eriyo n'abebyobulamu batugamba nti omusaayi gwo n'omubiri gwo tegulina kuba nti guli ebintu bwe biti. Buli otaba na discipline weesanga nti essanyu likubula, oli mu bintu bingi, buli ekijja kikutwala, buli omulembe ogujja gukutwala, ogenda okukakana nga tolina direction. Abantu bangi beesanze nga ebintu bingi bibakoze obulabe kubanga tebayiga kwefuga. Lwaki eyo wagenzeeyo? Anti gundi yaŋŋambye abalala bonna gye bagenda. Ekyokuba nti abalala bonna gye bagenda, toli balala bonna.
nange nalayo abalala nga bavuma era n'omuntu akuvuma nga tamanyi na lwaki akuvuma naye bw'alabye abalala nga bakuvumye naye n'abuukira nekyakumya ntana kyakimanyiko takimanyiiko seetaaga kimanya ekikulu tukuliko katukusabule okitegeera kati tobalaba nga abantu bangi tobalaba oluusi bwe bakwata abantu nga balina kyebabaddemu bakwekalakasa yalabya nena kati ne bamukwata ne bamuleeta nga kati tubuulire kabanzi nabadde simanya kigenda mu maaso nze nakasusumanyi nja kubanga abantu bonna babadde kati yeesanze mu buzibu awo ogenda okusasula stupidity tax agenda okudisciplininga kubanga olemeddwa okwedisciplina tasobodde tamanyi n'abeekalakaasa tamanyi lwaki beekalakaasa bwolaba bano abantu abakola mob justice ne bakuba omuntu ne bamutta omuntu asanze bakuba omuntu najja n'abuukira naye n'abeera mu bakolaki bagenda okubakwata nti banne gwe mwasse teyabadde batandika okukwata omu ku omu gwe wava nze nasanze bakuba gwe wakubye obadde omumanyi aye nabadde mumanyi nadde seetaaga mumanya nze kasita bagambye embu nno mubbi wa booda nze kyenawulidde ne bakuba ne babakwata kyobola abantu bangi bw'omusanga nga bamutadde yekka byayogera ne byabadde ayogera nga bali bangi eri tebikwatagana naye nga wali abadde amanyi kyakola kituufu kubanga abalala bonna bakikola kati buli lwotaba na discipline eyo weesanga mu bizibu all the time abana balina discipline bino bintu byaguddewo babisoma mu mawulire babiraba ku tv kubanga eyo tebabeerayo yakimanyi ekyo sikikola ekiyinza kubeerayo kiringa olwo oyinza okugamba nti nno ekintu kyagudde egindi nogamba ha kankubire ku gundi bane mugenda oba bomu yatulukidde awantu eri abantu boyinza okusooka okuzologa ha gundi ayinza okuba yabaddeyo kati ngaerya booti eri yagwa neta abantu waliwo abaali bamanyi nti oyo waali era nga batandika okunoonyereza gundi mumwina buli famire erina omuntu wetandika okukubira ngaebuuza gundi oli luddawa nze nange nali ku tv nabaako abantu natandika okukubira musooke mumufune nkyaliko ku layini paka nga mumufunye nti uno yeebase nga mukama weebale okitegeera kubanga eriyo ebintu byomanya nti oyo gundi ayinza okuba nga abadde gyali ate nebaita tuganye nti nno bw'obeera disciplined ebintu ebiyinza kutuukako eriyo omuntu ekibwa ekiyinza okusanga awo nobunawuza naye how comes yabaddeyo what happened kubanga ebintu si byabeeramu waliwo bomu zino ezavuga sometime back eza world cup nina muwala wange yafiira zakuba muyenga mu restaurant y'abagondi abo abasomaali naye bwe yafiira mu bomu nagamba what was it kyakize kitya kulaba kapiira naye ngenda okunoonyereza okumanya nga bambi yalina ababulizi b'enjiri abaali baze mu Amerika bali bava mu Amerika bazungu kati ne bamugamba aye tugendeko ku ddina nga tamanyira bifo gyakutwala abantu nagamba waliwo ne bagenda awo nababomu weyabikira nga bali awo so kati eriyo ebintu twesanga nga ebintu ebimu emitawaana egimu gituyitako eriyo n'omuntu gwoyinza okuwakanira ne bamwogerako ekyo tunogamba kati nga situation ya oligayo omugenza yali akena ne kanyamunyo bweba collidinga omuntu yali disciplined yali ayinza okugamba it is just a car waba agikolobodde tunakwata namba yange tunawuliziganya enkya I think ekyayinsuing around that time kyekyaba ekyokukakana gye bakakanira newasanga nga ebintu byo bingi bifudde erinnya lifudde the businesses have all gone so much you have a lot of time to waste in court kati ntera okukola obuweereza bw'amakomera era naku iseno ngenda mu kkomera erimu ekasanga okulaba abasibe naye mu njogera zange n'abasibe
abasinga akulaga nti singa nfuna omukisa oguzaayo obudde paka ku lunaku kino ekyabaawo kino sande kikoze era buli lwengenda mumakomera ngenda nga Mukama singa obulamu bw'ekkomera bwe buli ebweru amakomera gandibadde meereere. Ekyo kirekawa bye mutusomesa bannaddiini nti buli ekitutuukako mu bulamu kyatuwandiikibwako nga tetunnazaalibwa. Bwe mba ndi mu kkomera kitegeeza Katonda yawandiika nti nja kubeera mu kkomera era kati gye ndi ntuukiriza kye yawandiika. Omanyi ekkomera teririimu bamenyi b'amateeka bokka nabazzi ba misango n'abantu babi. Mulimu abaliyo nga bali innocent naye tebasobola kwewozaako. Yasangibwa mu kifo atalina kubeera ne bamunyolerawo nga buli kyebaleeta mu buntu talina na bwakyegaana. Ebifaananyi nabiraga nti yabaddewo naye nga teyabaddewo ku ekyo. Waliwo abaafiira mu buvuyo bwa riots ezaaliwo naye nga yali atambuza mmere, yali agenda bibye. Essasi nalimukwata. Abawala abasirikale bebataayiza ne bayoola akana kubaga bannange nze nina mwana wa ssomero nga identity card bagisuula eri. Nalabako munnamawulire omu wali wakisekaawo omusajja yamufunza mu sirikale n'amukuba. Omusajja n'awanika kamera ye bw'ati ng'alaga ndi munnamawulire. Naye ne bamukuba paka kati akyanyiga biwundu. So kati eriyo ebintu ebikusanga nga era oluusi ekinkoze obuweereza bw'amakomera nti n'omuntu ali mu kkomera asobole okufuna essuubi erimanya nti nno eno si enkomerero. Eno si enkomerero. Ate ekinneewunyisa kye neebaza Katonda nti abakulu b'amakomera bayisa bulungi nnyo abantu abali mu makomera. Gwe yandibadde alowooza nti nno akasajja gano agaatubba nozagalya bagakuba kibooko wa babayisa bulungi babakwata bulungi boogera nabo bulungi. Togamba mbadde ndowooza nti bwe bakuleeta eno okeera ku miggo kubanga wazza omusango. Bantu babayisa bulungi. It's a rehabilitation center. Oba kitegeera nti naye nga abantu bano kyebagezaako okubalaga nti you can turn around your life. Nga bwogambye nti abamu kyabawandiikibwako nti alina okugenda mu kkomera tusoma byawandiikibwa abavudde mu makomera ne bafuuka ab'amaanyi. Tekiri mu Bayibuli yokka, kirine mu bulamu bw'abantu bangi nnyo. Ba politicians bangi basookedde mu makomera. Nelson Mandela yasookera mu kkomera. Oba okitegeera. So naye nga ate era n'okubeerayo era abantu abali mu bulamu bwe buto oba okusibibwa oba okukola ki babeera ne discipline gye batambuliramu gye bayiga nga kino bwakikola bw'atyo n'atambuza obulamu bw'atyo okusobola okubeerayo mu mirembe kubanga wali amateeka gaayo. Oba okitegeera. Era njala okukubiriza bannayuganda bano ababasobodde mujje munjambe kutukyalira abantu bano ab'omu makomera. Oyinza okuba naye muganda wo, oyinza okuba tolinayo muntu yenna, naye tubawe ku ssuubi nabo ku East eno balye ku nnyama, balye ku soda, balye ku muceere. Abakyala bafune ku bintu byabwe by'abakyala, sanitary pads bafune ku bizigo, naye ku lunaku lwa Easter akeere ku makya yeesige ku kizigo atuleko tugendagenda ku lwomukaaga luno ku Saturday tutwale ebintu ebyo njala okugulayo ennyama kiro obanga 10-20, muceere, cupa za soda, ebizigo by'abakyala, sanitary pads zaabwe, tugende twogereko nabo tubawulireko bannange. Eno temuli mu geyeena tugendagenda Kasangati prisons. So kati discipline eyo etuyamba okwewala emitawaana egimu. Tuvalaba omuntu alina discipline wesanga alina essanyu lye. Ate abantu abagwirana na buli ekigwiddewo gw'osanga nga bamukutte ku poliisi, gw'osanga nga ali mu ddwaliro, gw'osanga nga sigambye nti bonna abaliyo bali ku ekyo, naye kwegamba discipline etutaasa ebintu bingi. Bwe weedisciplininga weesanga obulamu bulimu emirembe ebyandibadde ebitawaanya abalala gwe tebikutawaanya. For instance, omuntu olina aba girlfriends 8 obeerawo otya n'essanyu.
onakuba kwenda olunaku wemazeeko emirembe nina omwana mulenzi yali alina na problemu eyo ng'alina najja mu ofisi nga musumba nyamba naye yadda nga nemugamba kati bano olwogenda kubeesalako buli omu mugambe tumaze bonna baweereza emesage abalala bakubira amasimu oba blocking naye yadda nga wayiseewo ewiikisi 3 omwezi nangamba musumba mpulira emirembe nina essanyu nebakootulo nina emirembe nali simanyi nti guno omugugu gwaligwa oba okitegeera yali akyali munzigwawo lwa bwomi kumbe yemalako emirembe bw'osanga omuwala alina bali era obasanga nga obulamu bwabwe alina ono naye ate oli okuba essaawa yonna ali akuba essaawa yonna ate ono aba yakamudropinga ate omulala amukima kwegamba ate akitandika loza nti kigenda mumuleetera emirembe n'essanyu agenda okulaba nga obulamu buggwawo naye ng'alina okutubako wagamba now I must learn how to say no. Nedda essimu neevuga n'ogamba eyoyo sigenda gikwata n'agikuba paka bwalekera awo okuba oli n'akuyita ku kino n'ogamba eyo sijja kugenda oyo sijja kumuddamu kati no disipulini eno bwetuuka ku nsonga z'amaka ate eyitawo kubanga otandika okugamba nti omuntu ono sigenda muvuma naye nga ebyokumuvuma obiina nebyakoze ebyandibadde nga bikuwa omwagaanya okumuvuma era abikoze kubanga tubajja noza nti anti gula kubanga no yes ayingidde essaawa 6 ayingidde ku 9 n'oggulawo oluggi n'ayingira n'oluzaawo n'otamuvuma ate n'otamubuuza najjaava n'enkya n'akikola eyo yonna disipulini eyo sigyagala ogyetaaga nnyo kubanga ono omuntu mukulu era ngamba nnyo abantu anti omuntu omukulu gwe tusuubira okuba n'obuvunanyizibwa kati obuvunanyizibwa tebutandika it is okay for you to come back saa 9 nja kukuggulira naddala ng'ennyumba eyo yiyo naye mbuuliraako nti mukwano ziri ssaawa 3 binkutte nja kuba nkomawo late kati gwe mala gajja ku 9 nga tewanyinyonyodde era exercise tuba twogera ku discipline tetugamba nti tukwasa abalala discipline kitandika naffe oli bw'aba akola ebintu okimanyi gweyo si discipline on your side nti nze mukyalawo nyingiddewo 9 today and I just open and go to bed nkujulire I go to bed you go to bed ne ku lwokubiri nenzija I just open you just open I go to bed that is not discipline on your side kyengamba kyekino gwe bakikola n'ogamba sigenda kuvuma muntu ono si kuvuma sigenda kutandika lutalo nkugambe mukwano first of all kujja ekiro you're putting your life at risk ekyokubiri tubuulire kubanga naffe bwojja n'otukonkona ekiro we are also putting life at risk omubbi ayinza okuba amanyi yo routine ey'okujja ekiro n'akugumiika emirundi 3 Farida kyeyigirize bw'obuulira omuntu omukulu emirundi egi n'atakyusa ng'omuleka kitegeeza kikomyewo kati wuwo weebuulirire kyekyo naye nga si kusirika busirisi buli wajja n'ogenda ngambye k'obuulira omuntu emirundi 3 kintu kyekimu ng'okivaako tandika kwebuuza ngenda kukola nti omupangirayo ababbi nga bamukubirako ku gate tojja kumupangira babbi wagamukuba mpola tojja kumupangira babbi kati gwe ng'otandika okudevelopinga enkola embala ediringa ne kino kubanga embeera nyingi zetwesanga zetuyinza okubeeramu nga zeetaaga gwe okumanya ngenda kukola ki oli anywedde omwenge atamidde kati si gwe ogunywa gwe era togunywa
he's drinking uselessly and not let us not affects me as well. Only say his, it could be her. They are drinking. And sometimes abantu abo kuba kati gwokyogedde mu context ya mwami, it could be taatawo, it could be maama wo, taata wange okujja ng'agangayira buli lunaku, bosi wa kutwala ku mulimu, it could be your neighbor, your co-worker. Because kisinzira co-worker nja mugambako ebbali naye tankwatako nnyonyo kirya muta kitegeere, naye omwana wange omwami wange ng'akola ebyo ebintu they affect me directly, so siyinza kupowa neŋŋamba kasita nayogeddeko emirundi gyange 3 omanyi n'ekirala nsala amagezi okwogera nyinza okuwummuzaamu but I devise other means. Ku bantu abantu tulina okubawa chance to know that they have a responsibility over their life. Yensonga lwaki bwe twali mu ssomero nga bakyatuweerera abazadde baatugambanga ogenda okusoma, bwe twakula natutandikawo okweweerera weeza okusanga wekka, weetwalanga wekka, school fees gwozinunya n'ozisasulayo, omusala gw'olujja olwala kanze ejja kubawo nga bukyali n'oziteekayo. Kwegamba naddala era kyegamba abantu abantu mu bufumbo nti we must allow, tulina okukkiriza okulaba nti abantu betubeera nabo mu mbeera eno alina okumanya kyalina okukola nga ye, nti sigenda kubanga buli lunaku ŋŋamba omuntu what to do, ŋŋamba omuntu nti olina okukomawo eka, ŋŋamba omuntu nti olina okunaaba, omuntu ono obuvunaanyizibwa bwe ki? Kubanga ogenda okukakana nga gwe ayagala okukyusa omuntu oli gw'obuliddwa emirembe okusinga gwe atakikola, gw'osula teweebase, gw'emmere gwerema okulya, gw'okogga, ne bw'onaalekerawo gw'okaaba. Kati omukyalawo for example nga tayagala kunaaba Monday to Friday, nga toyagala kwogerako, taata agenda kusula mu buliri bwe bumu, ekivundu kigweramu gwe kuba ye takiwulira, kiri part of them takiwulira. Nze nkugambye ojja busitukamu ogenda onaabe ku mpaka oba si kyoyala wansi, nze nja kukwalira webakaawo. Nze nkugambye nti nkugamba ogusooka n'ogwokubiri nenkugamba ogwokubiri n'ogwokusatu nenkugamba ogwokusatu era nekugwokuna ne sinaaba nekugwokutaano nempunya. Kati nga nze kati ekiddako kiba kyange okuva mu kitanda nga ogenda osule mu ntebe. That is one of them. Okitegeera bw'olira ng'onneetaaga genda onaabe nkomewo. Nze sobola kulwanagana naye kunaaba kwa mubiri gwo. Lwaki ntera okugamba abantu nti the first person you can discipline is you, gwe. Ebirala birekera ani? Omuntu yenna omuntu alina atandikirako, enkyukakyuka zitandikira ku ggwe. Abantu ebiseera ebisinga twagala tutandika enkyukakyuka nga tuzitandikira ku balala. Tandika enkyukakyuka, tandika okuba nti mu bufuba olutubadde tuyomba naye nk'oyo okuyomba kuno togamba mukyala oba mwami olekeraawo okuyomba, gwe tandika lekeraawo kola ki? Okunsosonkereza. Nti gwe tandika ogamba nze sigenda kuyomba. Kiringa bwe ngamba abasajja nti okugamba musigenda kukuba mukyala wange tekitegeeza nti mukyala wo muwombeefu nnyo, nti talina nsobi za kukola, nti takunyiiza. Gw'ogamba nti engalo zange zino tezigenda kukuba muntu, tezigenda kukuba mukyala wange. Ate nno abasajja aboogere bwe batyo nti siri kuba mukyala babeera n'abakyala amugamba oba oli musajja nkoonaako nkuba baweepanka. Naye mukooneko ne wekaba kayinga ka kitundu. Kayinga
nzitondi ati munemba nga badawuli basezi kati ogenda okukiraba nga gwe era bwe mba njogera n'abasajja bagamba toyinza kuŋŋamba nti omukyala yeyandetedde okumukuba nno gw'olina okugamba ate ekyo okyogera nga tokyogerera nti kubanga amaze kunyiiza olina okukyedisciplininga everyday n'oyiga okuwokinga awe n'oyiga okusirika n'oyiga okwiginowalinga noga ekyo sigenda kirabanga ekinene aganye kunzijulira mmere nogera n'ogijjula era mbuuza abasajja bulijjo nti emmere omukyala gyakujjulidde naawe gye wejjulidde erina weegaana okuyita nti ey'omukyala eyita wano gye nejjulidde eyita mu matu bwe tuga okufuluma eno efulumira mugundi eno efulumira eno bwe gaba amatooke gakyuka ne gafuuka enkolo ebintu ebimu bw'omala obirowoozako ogenda okulaba nga actually kyova olaba bwe tubeera mu bufumbo ebibayombesa mu mwaka ogusooka ogw'obufumbo tebibayombesa nga muli mu myaka 5 ali kiyinza okuba nga era kintu kyekimu naye wali nga wakamufumbirwa oba nga wakamuwasa ng'olaba ekyo sisobola kikomenkeriza bwe mutoka mu myaka 5 yenfaaki asa muntu mukulu akola ebintu bye nokakkana weka nokakkana n'agikonkona ku 8 nogamba abange mugende muggulirewo taata wammwe maama wuyo akomyewo mugguleewo naye nga lulinga ne bwe yabanga ava ku mulimu saa 11 nga biziwera 11 n'omutono tanaba kuyingira migo nemwekuba ndiviire muzaasa lwaki kati kikyuse si kuba nti kiri kivuddewo naye kati gwe okikuzeemu wedisciplininze okitegeera tovala ngamba abantu nti bw'oba oyagala enkyukakyuka era mu bufumbo bwo oba ku mulimu ab'omulimu tebajja kulekerawo abantu banjogerako zibana banjogerako bwe banyiiza kati obusungu busula mu gwe gwe gamba obusungu bwo oyo ayogedde yeebale kwogera n'omuleka kubanga it is about you kitandika naawe so kigenda bwe twedisciplininga kiyamba nnyo enkolagana zaffe n'abantu abalala era abantu abalina enneeyisa abeefuga abeekomako weesanga nti babeera bulungi ne bantu bannaabwe nosanga nze frenda nja kumulangira nze sisobola kusirika nja kumwatulira nojja n'omwatulira n'ogenda n'omulekawo nodde nekikulu kati mbadde nfaaki obulago obukusaakadde oyogedde okoseza transport wokujja okunnangira ate tulana kyovuddeko ate gwolangira oba oli awo ogenda okumulaba nti ate munene yakyusiza emmotoka endala wamulangira ali mu vitizi ate kati avuga omulangira kemuvumye sirooza mwana akola nesho yenkya ate nga takyogedde nako aseka ali bulungi nze nembalamusaako nti mwasuze mutya kwegamba kyenkugambye nti nofa obusuku omukazi n'oguvuma nekubanga sibuna gwasirwala tugenda tumulemu tukomawo tufundikire please don't go away. Alright, thank you so much for keeping it MwasuzeMutya. Tutuuse ku nkomerero eya show eya leero nga twogera discipline. Good morning, thanks for the show. Nze Enoch nina obuzibu bwensisinkanye ku mulimu gwenkola ogwa plumbing nga bwenfuna ssente zigwera mu ba girlfriends ate ekyewunyisa nga nakasasulwa lwebunkubira bwemba nakasasulwa lwebunkubira amasimu nga bwagala assistance. Nsaba ku magezi era nsaba oyo omwami omumpeere ku namba yange ampe ku magezi. Mukulu Enoch mukulu Enoch amagezi already ekyo kintu kyangu nnyo kizibu nnyo ku muntu ayagala bu girlfriend kuba ate n'okukitegeera akitegedde nti amasimu gasinga kujja ng'omwezi guggwako kati bano abantu tebamina kye bamwetaagako era abasajja ekiyamba abavubuka naddala bano abakyakula okumanya nti nno abawala abangi bano tebalina value gye batwongerako kwe kumanya kasooka okizuula nti sente ze beetaaga si gwe muntu oluusi nammwe abantu tuba tubeetaaga
lwakuba mwe abatasalawo nze mba nkwetaaga n'ofuna ne gundi nga naye akwetaaga n'ofuna ne gundi nga naye akwetaaga. Nkugambye nti kasita omala okusussa omu oba tebakyali valyo. Oli mu 5, oli mu 8, oli mu 10. Era kyova ngamba nnyo abantu nti ssente zaffe abasajja zirwawo okuwera kuba tumala ebbanga ddene ery'obulamu bwaffe nga zisaasaana busaasaani bweti. Nzibe nno nga saasaanire watuufu nti mpeereza maama mu kyalo naye oli ku bunnakiboneka kubutaakiya. Kagamba njala, kano kagamba ngatto, kano kagamba ki, kano kagamba ki. Ne weemalawo emirembe ne gikubula. Kati kikitwala discipline gye njogerako. Okeera enkya era ngamba nnyo abantu bangu nnyo baakuggyako. Ennamba sooka ogiblocking. Bw'omala ogiblocking gideleting osirike. Teri muntu tewaliwo bwe baali bakutte musango gwa kublockinga nnamba ya muntu amukubira nga akusaba ssente. Teriyo. Naye nga ye ali ready okwerekereza kyabadde abuggyako. Kuba yayinza otunira ssente ze bumuggyako ye abadde abuggyako. Anti kyenkugambye nti discipline omubiri gwo yange tugamba nti nno ekyo nkyetaaga sisobola naye nga kisoboka. Sinaba kulabayo ddwaliro liwa bitanda basajja nga mukubanga kati babateeka mukomi gundi mu ddwaliro ly'egindi n'eddagala liri lino baalireese nti bw'ataalimire agenda tekiriiyo. Teriyo musango gwe bakwata musajja aganye kwana bawala bangi teguliyo. Kwemeri ebintu betwesaawo kunga ukiraba bulabi. Gwe weerimba gwe wekyeteka munogamba nze busibana bawala 5 sibeerawo ate ng'obeerawo. Kati azikwata kati twogere wenyine okyandaba program okyagiraba genda ng'odiriitinga nga bw'oblocking nga tulabe ekinaakubaako. Era ojja kulaba ng'obudde bukedde nga teera buzibye naye kyakigenda kweyongera ku bulamu obwo. Ogenda kulaba nga owezeza akakadde k'ensimbi mu nsawo yo. Ogenda okukakana ng'obwezi ogenda okuggwerako oba emyezi 6 ng'olina million 10 ku akawunti. Ekyo kyekigenda okubaako ekyenjawulo. Ekirungi kya blocking. Era gw'omugwani blocking. Ate kati namba ogidiritinze kubanga abasajja batonya abakwata ennamba zino abakazi bamukwata amasimu mu mutwe. Tujja kunoonyeza ku ndala. Okitegeera? Naye bw'odiritinga ennamba n'ogijjamu okuddamu okugikuba. Bw'aba talina discipline nga ye teyeebuuliridde nga ye kyabadde ayagala ku bwala obwo ekyakyagala era bugenda munoonya ku simu waffe tulemerako. Let me tell you. Tagambye nti abukubira bwe businga n'okumukubira. Bumukubira kuba abukubira. Ante kati linda kati ye kasooka abublocking. Kubanga n'okukubira omuntu abadde akublockinze nga yakudiritinga. Taata wange ojja tukumbulokinga kweno nkukubire kweno ewe yeyo nja kukusaba eyo nkukubire era oba okyalina kale kankwereze. Anti kati bino ebiri byonna binawe bitandikira era bw'anaatandika ajja kumala ku nze nkugambye abazze mu ofiisi yange n'ekyo ekizibu ne bakomawo. Okimanyi bwe nnamba oyinza obutagiblockinga nagideletinga naye gwe mwenyini n'ogamba sijja muwa mugaye you know what Rachel I think what we had, I am done with it. Tusigaze omukwano period. Abadde ali addicted ku mwenge. Totandika kusigala ng'ogamba nja kusigala nga ngenda mu bbaala naye nga sigunywa. Ng'osooka n'ebbaala n'osooka okola ki? N'olyesonyiwa. N'ekkuba erigendayo n'olizira. N'essaawa ezo ze wabeeranga mu bbaala n'omakinga sure nti oli waka. Paka kiro bwe kimala okuva mu sisitimu yo. Okitegeera kati bano abalina obuzibu abasajja bangi basooka oba blocking enamba ozideleting. First step okyaliko eno sente zijjeewo ziteeka wala sente ziteeke mu bintu ebirala ebigasa. Okyaliko eno waliyo Andrew agamba I am so addicted to sex. I don't know what to do with my wife who is abroad now. I end up getting someone to keep me going till she's back. What should I do? That he's not addicted to sex. He is that is not an addiction. Yeah, kugambye. There are people who are addicted to sex. Kati ebintu ebintu byeyita bweyisi kiringa abantu twamanyira okweyita ebintu ebiri negative amangu. Toyinza kuŋŋamba mbu bannange nze ndi addicted okulya ekyemisana kati ate abadde akinfumbira yagenze neesanga nga buli kyamisana ngenda ku restaurant nembula lunch. That's not an addiction.
That is a need. It is just a need. And sex is a need also to him. Yandibadde addiction singa agamba nti olunaku akozesa abawala 15. Nosobola okukosa oyo omuntu y'omunenga gwe tokoowa. Oyo kutoka naye ali addicted. Kati atugambye omu naye ateeka kuba ayinayo kaaba. Kantwale kino kyagambye nti yafunayo omuntu gwabeera naye. Okiwulira? Kati ekyo one, sex is a need in a man's life. Okitegeera? Sirabawo omusango gwakoze. Andi kati kyobola ntandisina kumuggyako kino kyabadde yeeyisembu ali addicted. Lwo omusajja yamukyala yaleeta omwami we ng'agamba mbu ali addicted, simanya biki ali addicted, simanya to alcohol ne violence ng'amukuba. Naye ntula n'omusajja nemukyala we ng'atudde awo nemuza oli addicted, nemugamba okola mulimu ki nti ndi lecturer. Okay. Nemugamba mirundi emeka gy'ogenda ku mulimu ng'otamidde titewali. Njo bw'otuuka eyo abayizi bo bakuba. Kyekyaddako ekyo. Nemubuuza nti abayizi bakakuba bameka. Nangamba tewali. Nengamba omukyala nemugamba omusajja ntali addicted. Akujooga bujozi, akukuba kuba tolina ky'osobola kukolawo. Lwaddamu okukuba yitawa poliisi. Poliisi oyita yaki? Tesina mikono. Ate kati olugenda kufuuka olutalo kubanga onaatamidde. Nemugamba omusajja ono talina addiction yonna nga bavasobona mu rehabilitation center bagenze mu rehabilitation mu rehab. Nemugamba ono teyeetaaga rehab, akujooga bujozi. Mu bakazi bonna bwe gwakuba. Tayinza kuba nti ali addicted to beat you his wife. Gweka gwakuba. N'ekirala ali addicted to be drunk at home. Nemugamba mbadde musomesa emyaka 2 egisukka mu 2. Poliisi yajja yakola ki? Ate yagendayo badda tebaddanga nakati addiction yagenda. Begundire yalakondeka. Nagamba mukazi wattu. Nga mukazi ote naye nali awo anti munnanga ali addicted. Nemugamba ali addicted nga ali addicted kuba gwe. Kiringa ne bana bagamba addicted okuvuma omwana. Avuma musajja gwe. Lwaki mubona abasajja bavuma gwe gwavuma. Gwe yasalawo okujooga okuvuma. Era naye bw'onoolekera n'omugamba kati nno olwoddamu okuvuma kino kikoma leero tajja kuddamu kuvuma. Bino tubyeyambaza kubanga abantu bafulinge sorry for you. Singa nabatemi baga nakumye kuba nabadde ntamidde. Gamba obbi. Kogamba yanywedde omwenge guno gumuwe kava y'okuvuma. Naye nga kino ekivumu yabadde akiina mu mind ng'anoonya kava kiringa oli bw'anaayambala masiki agenda okubba. Masiki si emubbisa, masiki eno emukweka bukwesi bwabba baleme mulaba. Kati n'oyo tali addicted. Eyo si addiction. Ayina need. Okitegeera? Era kati ekikulu kyabera kiyandibadde yeebuuzaako nti I am cheating on my wife. What do we do? Tutandikira awo. Batese n'omukyala okumawo ddi. Okitegeera? Tutambula bbanga ggwanvu nga omanye ebizibu byange. Ebintu mwabiteesaako. Tuladde njogera n'omwana muwala yanno bamufumbe nga munnange bw'onoba mu bufumbo obadde mu bufumbo obadde olina ekintu ky'omanyidde walowooza ku kinaabeerawo nga kino ky'obadde omanyidde tekikyaliwo ogenda kikola otya. Ebintu bino tulina okubimanya nti nno kino tekigenda kuva bukingweko. Tulina okumanya niidi z'obulamu bwaffe n'okulaba tugenda zibeezaawo tutya. Mbadde ndya emmere sigenda kati kulya mmere. Olina okumanya nti bwe mba sigenda girya misana ngenda kugirya ssaawa zino ngenda kugiriira wano. So era yeyo bina discipline. Tubala abantu abali disciplined bwe bakula bawasa bafumbirwa. Afuna omuntu gwabeera naye kyanoonya agamba nina okubanga sigenda kubanga ntayaaya ntyo. Nina okubaako we bamanyidde nti ono gwe ntambula naye. Ono bwe mba n'ekyetaago yakikola ki? Yakimala. Tolina kubeeraawo nga yenna nze just addicted. No, olina need. Ate need eno Katonda yagituwa tebawa sitaani. Ati naye kyavudde ate ajuliza. So kati omukyalo oli balina okuteesa n'omukyala we. Nkwano sikyasobola kigumiikiza ekintu kino tukoze tutya. Naye byenkola nabyo bituyamba. Yes, andi kino.
Katale mega mambo addicted kubanga addiction ye bwagita addiction kigenda kubeera excuse y'okuba nti asigala nga akikola kyalina okumanya alabire ku banna abalina abakyala abaagenda mu mawanga okukola oba abalwadde ku bitanda singa abadde mu kkomera yandikoze atya singa abadde ku kitanda mu ddwaliro ng'ali ku ccupa yandikoze atya ono yennyini agamba mbona aja addicted singa bukyenkya ng'amenyesa amagulu bagawanise emulago era nasigala nga mpandikira ka text omanyi ndi addicted yadde amagulu gamenyese ati abakyala banetodde bali munaana yetekako bweteesi bisobola okuvaawo ate sigamba nti kati nze ndi wakabi nnyo nange ever these are things we keep on reminding ourselves. We are challenged in so many things. Yes. To handle the challenges. We keep on, even me, I keep on reminding myself, no, I don't have to do this. Okay. You walk away from it. Sharifa Gamba, my boss gave me a higher position at work compared to my co-workers, yet I was new. I was new at work and they were already there. So all my co-workers weren't happy with it, so they started boycotting me and I don't know what to do. Should I confront them or should I ignore? Okay, that's a very good question. But look here, in life, abantu balina okumanya nti ebintu bire ebimu ebitutuukako not everyone is going to celebrate our success. Of course. Kyandibadde kyewuunyisa singa baakusanyukira. Oba okitegeera. Ate lwezi training abakozi ba banka ne bagamba abantu bo badde ku mulimu watandika omukola mulimu ogwo ng'olina ka certificate oba ka diploma kayiseeko emyaka 2 ne institute gye bakasomera yaggalawo yafuuka washing bay. Kati omwana abaana abafuna mu university mu myaka 25 24 balina zi masters degree bazze ku bino babawadde ebifo eby'amaanyi muli mu kukola obujja abo yasigale ng'akola kyakola okiwulira. Let her continue doing what she knows. Kyalina okusigala ng'amanya nti abantu bano ye buvunaanyizibwa bwe okubayamba if they need her help, but si buvunaanyizibwa bwabwe okumuyamba if she needs their help. And it happens every year. Si yekka si bwe kisooseeko era ekyo singa tukiteeka ku tweet oba anyway netugamba baani abalinga bwe bati bawera obukadde nga 150. So si yasoose okitegeera asigale ng'akola ekireeta obuzibu. Olusi bwojja ne bakuwa position eya waggulu otandika okulaba nti bano abaasookawo basiru tebalina magezi nze mbasinga nno basseemu ekitiibwa value what they are. Manya nti baakusookawo byokola be baakusooka obikola tobayisaamu maaso tobeeragirako kubanga abapya bajja ne balowooza nti be basoose tebana abakadde tebalina magezi naye ng'ate abakadde bano b'osanzeewo yesoze mu 2022 naye company gyokolera nga NTV tetandika mu 2022. So mu bufunze she should understand their position bawulira obujja which is natural. Okay. Yeah, but just ignore them. Exactly. Yet no respecting ate no kuba embawo ya necessary. Hello Farida, I'm in a relationship with this guy. We even have a child, but he's promising to marry another girl seriously. Don't know what to do because I found out he was talking to his ex-girlfriend and asked him to talk about it, but his response, the response he gave me was era mbadde njagala obirabe. Bakukowa mama wange mukwano gwange osolo kimwegambira kubanga olusi mumanyi okwebuzaabuza ne mugamba abasajja tebasalawo abasajja tebaboogera tebamanyi kye baagala abasajja bamanyi kye baagala abakyala mbaga njagala kino mukibulire from me. Men know what they want. Men go for what they want. Men value what they want. If a man doesn't value you, he doesn't love you. And just because you love him, it doesn't mean he has to value you. He'll love you back. So olaba gwe omwagala nga takwagala the same way ekyo kimanye bumanya tekagamba omusajja ntasalawo nze banne simanyi na kyayagala no kyayagala akikulaze era kati yabadde anoonya onootegera ota kino ekintu omuveeko kati obuzibu bwe buli era onoonya kyakukola kusigala ng'omwesibyeko. Nze mbadde nkusaba muwala wange mukwano kati kumwako oyo omwana kuba mugenda kuzaala n'owokubiri n'owokusatu balina omwana kati agenda okwongerako owokubiri n'owokusatu ate era bamulekewo n'abaana 5. Ng'oyogedde mu bubi ogambye mumanyi kyemwagala fe tubaye tumanyi temukimanyi
bambi nyamba mama wange koma kwoyo mumukuzo oyo ajja kugonda ajja kumala dde mumukuzo oyo toyongerako wakubiri na wakusatu na wakuna. They don't trap men with children. Abakyala ekiro kyo mukikomye okyali muwala muto, you can still find another person who's going to value you, who will think you are a miracle happening to him. Sure. So ndikakutandika kulowooza nti nono yeetaaga poliisi ne federo nani simanya nebiki agenda kubuuza nti waba tanjagala kati yali ayagala ki yankwanira ki in the first place netutuuka n'okuzaala omwana. Okwagala kubeerawo ne kuggwawo. Kituufu. Okwagala kubeerawo ne kuggwawo. Eyo sibe mbuuza abantu abanabulusa abazaala mu basajja ogenda mbuuza nti ekyokuzaala mwakiteesako nti zaala omwana oluusi okuzaala mwesanga bwesanzi nogira bannange nafunye olubuto kati nze ebyosuulizi bye ngamba nenga eriyo ebintu ebyo emyaka egimu tetuyinza obikkiririzaamu naye tetuyinza kutuuka eno oli myaka 35 oyingiraana ngera naawe oŋŋamba nti omusajja yankoze olubuto awo manya nti nagenze nga ngenze kuzaala nabadde nkyagala bino simanye man is using mijuzi nabuuza omuwala nemugamba bwogamba a man is using you, what is he using to use you? Era when he is using you gwe ng'akuyuzinga gwoba okola ki oba mutulo oba otunudde eri oba kwegamba ebintu ebyo nze I find them hard. Bebina abasajja bagamba omukomo akawala kankuula kakwata amagalo ne kakutandika kakukuula katya sente wabanga weebase n'azijja mu nsawo. I mean, there are things. Bana abasajja bagamba omukazi yanzibye ebintu ng'anoba naye nga omukazi gwogembe yakubbye yagenze n'abaana bo basatu. Yagenze na ziflasika zibanyweramu obuugi, yagenze na blankets agenda kubabikka, yagenze na mufaso gwe bagenda kwebaka. Kuba bwe ngogamba omukazi yanzibye ebintu nyuma yina gyekazizza. Bana abaana be yagenze nabo nga oyagala abaana be yakubyeko kugamba ebintu ebimu abantu abamu bwabyogera and I fail to understand what exactly they mean. Omukyala gwewazaalamu abaana ate kati akubbye eki? Bano abaana bagenda kulya mpewo egenda kubanga eva mu bbanga bagiriye. Okay, so yeesonyiwa omwami just like that. Tannaba nakufuuka mwami. Yeesonyiwe taata bebe. Taata kati oyo taata wa mwana. Kati yeebuuze tugenda cooperatinga tutya omwana ono. Era kati ekibuuzo kirina kubeera tugenda kukola tutya omwana ono. Tugenda mulabirira tutya. Ali mu myaka emeka. Bwe mbaze ngenda okubeera naye gw'onoobanga omulaba otya. Kubanga ate bw'onoogamba bw'ogenda kubanga era akusange mu karumu ko gy'abadde ng'akusanga okujja okulaba omwana ate muzzeeko owookubiri ate nga bw'akulekawo n'agenda ew'omulala. Oba akole embaga nga oli lubuto lwe lwa myezi 8 gw'olowooze nti bw'onooweereza ono gwe wawasa akafaananyi nze nno munnange olwenina lulwe nti kinaagaana oli okumufumbirwa. Si bwe kikola. Amazima go nga galuma nnyo. Because bino ebintu tubirabye ate naffe bitutuukako abasajja. You know? Okay. Yeah. Back to discipline. Lwaki abamu tufailenga to have this? Yet it is so important. That's a very good question. I wish we had started with that. Abamu mu maka gye twakulira ba mu environments gye twakulira tezaatuwa chance to make discipline part of our life. Nti weesanga nti yenna omuntu akugamba nti tokola ekyo olabanga akuvuma because tokiwulirangako mu bulamu. Kubanga twazannyanga ne bagamba sawa yakwebaka naddala okwebaka emisana okuba ne nga kwatukabyanga naye n'omanya nti bwe ziwera musanvu nga maze okulya emmere kwebaka 12 munaabe n'afuuka munaabe ne weetooloola n'okola otya n'omulaba ng'atunudde eri n'oyingira ne bakugjayo mu buliri ate ku ssaawa 2-3 ng'empewo nnyingi ne bakutwala ku lubalaza ogakola otya oganaabe. Kati ebintu ebimu twabimisinga tetwafuna bantu babitusomesa nakutugamba nti okugambibwako it is normal. Abantu abamu okugambibwako tukusanze mu bufumbo gy'osanga akubuuza ovaawo n'ogamba kino kyatandika because bukyanga akola kubeerawo abadde kyetwala tafunanga muntu amugamba gundi
eno ennyumba tebagiyingira ku ssaawa 4-5 kubanga abasajja ekituyingiza ku ssaawa zetwagala tugenda tulowooza nti nno wano wange nedda newuwo obaako nogamba nogamba sijja kuyingira bweba nasanga ku geeti ssaawa zino oba tebamanyi gyendi nekifo negyenva teryamanyiyo okitegeera so ate sigambye nti buli atambula ekiro aba mu bintu bikyamu nno emirimu gitambula zino tv zikola 24 radio zikola 24 biki amalwaliro so there are so many churches tusaba ekiro kyonna ne tuvayo ku 6 so ebyo byonna gyebiri so okuba nti nno obulamu bwe twakola ki bwe twatambuliramu ekirala tubulwa discipline kubanga abamu we have not yet made a decision to live a purposeful life okuba n'obulamu obulina omulamwa okudisciplininga obulamu bwo olina okuba nga olina omulamwa gw'obulamu bwo omanyi nti nze njagala kubeera tv presenter newedisciplining agamba waliwo kajigi kano kali ku radio nze ndi bwa tv tugenda kuwa omukadde nze njagala kino kyenso what are you rigid nnyo because waliwo bavudde mu radio background yes but mbadde mpa example abantu balina kye baagala okubuildinga ayagala okusamba omupiira tomusanga ate ate ayagala n'okuwangula ekikopo kya swimming because kino alina okiteekamu amaanyi alina okiwa obudde so abantu butaba na mulamwa gwa bulamu bwabwe abantu butaba na vision njagala kukola ki njagala kubeera ki era ngamba nnyo abantu ekitubeeza mu ne relationships enkyamu ezo n'okubeerawo ng'obuuza kati nkole nti ate ono yakoze bwati it is because you have not yet crafted a vision for your life. Even simple things like how to select your friends requires discipline. Requires discipline. Ate how you select your friends sometimes kisobola n'okubeera determine do you have a vision kuba ojja kwesanga nti kyovalaba bwe tuwulira nti munnamawulire yafudde ogenda tuka kuzika nga bannamawulire bangi gye bali kuba gye gibadde mikwano gye abadde abuuza gundi akola bwati akola bwoti kwegamba the way you select your friends can sometimes show what kind of person are you. Era abantu abamu basobola okusigala nga obamanyi sigambye titebalina kubeera mikwano gyo osobola okubeera nga obamanyi tigundi oyo mumanyi naye nga tebali mu bulamu directly mumanyi mulaba twasoma naye twebuuzaako bwomusagaye hayi bulamu bugamba ki how are you all long time happy new year naye nga si muntu adetermininga obulamu bwo nti nina okumubulirako kino nina okumwebuuzaako omusajja teyakomyewo ogenda waani gwogenda okwebuuzaako oyo gwe weebuuzaako kyomwebuuzaako kakasa nti alina ansa yaakyo oba agenda kukugamba naawe waaba teyakomyewo kolwo kati bw'aba ayingira gwe naye fulumba osuleyo awo ngomanya ono bemubuuzizaako tabiinaako magezi. So your vision will determine your friends, will determine the things you do, the people you talk with, and even how you live your life. Toyinza kuŋŋamba nti nno olina vision y'okuzimba ennyumba eya giraasi ng'ate bw'otuuka okuzannya emizannyo ozannya gy'amayinja ajja kwekuba mayinja anti bwe nnaazimba sijja kuddamu ngusiibula olwo era kyentera ogamba abantu nti bw'oba ogenda kati naddala nabagenda okuyingira mu bufumbo ne bagamba tandika okwedisciplininga okumanya nti okusaba abakyala ekitiibwa naddala abasajja tofanikira kuno gweoyagala tandika okwedisciplininga nti ne bw'osanga omukyala ayera olujja ayera toyireti nga ogenda okuyitawo omusanza ayera amaddala g'ekitongole gy'oyingira leka kulinnya wasiimu mama kampitewo tandikira kwoyo buli omu wedisciplining okussaamu abakazi ekitiibwa okwogera nabo obulungi obutabavuma gwe nkwagala kikazi kisiru wedisciplining kati tandika okupracticinga kubanga kijja kubeera kizibu nti bwe naayingira obufumbo naalekerawo ayagala okusaba omwami w'ekitiibwa tandikira ku bakozi banno tandikira ku baganda beeka ku bavubuka b'okukyalo weeyigiriza okussaamu nti omusajja bw'akula mussaamu ekitiibwa n'abalenze batandika okubawa ekitiibwa ntraining abaana bange nga bakyali batonoka don't take care of your sister, don't beat your sister. Sigenda mulinda nga awasizza mugambe tebakuba bakyala
Wow. Awo nno zasubwe tukomye leero. Neyanziza. Thank you so much. I Naye think it was tetwogedde ku bantu bagenda kunnyambako, njagala okunnyambako ogenda okulaba abasibe bano bambi. oyagala contributions. Contributions. Buli omu China. Babiteekawa. Basobola obeeta ku Bati Valley wano ku ofiisi yange eri ku Bati Valley. Osobola okuleeta akasawo ka sukaali ak'omuceere. Osobola okuleeta pads reusable nezindi ziri disposable. Toilet paper. Osobola okuleeta ebizigo. Bakyala ng'olina ebizigo tubitwale bakyala bano nabo beesigeko ngenda kubatwala ne ku ngoye. Sabayina engoye zemuteetaaga waliwo abazeetaaga ennyo bazireete ku Sofos office wali ku Bati Valley ziba sente ziwereze ku simu yange eno erisiivinga sente gye babuulire ennamba eri 0704 eya Airtel 410075 eya MTN eri 0782 nera zino zezimu 410075 kati baba ku MTN 782 baba ku Airtel 704 zino eziddako zezimu 410075 amanya yita Henry Kibirige abawe nnyo omukisa mukama. Alright, akuwa omukisa naye mu byokola era the day is Saturday bagenda ogenda otwalayo ebintu ebyo. May God bless you. See you again tomorrow. We love you. Bye bye.